Nabagamba nze abantu bano nabajjukiza ne mbagamba okuyamba kuyina emyaka mwe kukolera ne kubaako n'emyaka we kutakolera. Abantu bonna abayamba nga tebannatuuka bamaliriza bejjusiza lwaki bayamba. Bamaliza bakolima. Omuntu ayamba nga atuuse gwayambye ne bw'aba talina kyamuddiza tafaayo. Era wo akabonero red flag esooka nti wayamba tonnatuuka. Bw'obanga be wayamba olina ekiseera watuuka n'obakolimira. Oba tewali oba nomera akasajja. No sikumera akasajja neno otuuka ekiseera n'otandika okukuba emimiro. Bonna babeererawo. Nabayamba ne ate bo tebasobodde kujjukira. Wali tonnatuusa kiseera kikola ki? Kiyamba. Okuyamba Katonda buli kintu yakikola nga kirina obudde bwakyo. Omwana omuto tameketa mberenge. N'ekikajja otalya. N'omwana ekikajja akirya nga bakikamudde. Neta kigenda kigaaya. Ekitagenda kiyiriba. Omwana omuto tayiriba kikajjo. Kakati mbadde ndi mukugamba abantu nti beemanyiize okugabira abantu abali waggulu waabwe kibasobozesa okuyambibwako. Nyina omwami gwe nalabye asaba obuyambi naye nga we yabeereranga nazo yaziryanga n'abantu balala. Kati kano eno ye red flag y'omuntu akola ebintu nga talowoozezza. Gwe lwaki ssente ozirya n'abalala? Bw'otuuka okwetaaga obuyambi n'ogenda mu baddako. N'onyambalala. Oyagala kugamba nti bogenza okusabamu obuyambi tebategeera nti baalabanga be wadigidanga nabo. Kati ate gwe bw'ofunye okusoomoozebwa n'ogenda mu bakuli waggulu. Abantu abafuna ebizibu ne bivaawo mangu be bantu strategically abagaba nga gwawadde akimanyi nti bw'ali baafunye obwetaavu. Nze ennaku zino kati ngabya magezi. Si bya jjenjeero. Nze namba yokka endi waggulu kati ye nfunamu obutereevu. Ennamba yokka endi waggulu. Nteekateeka okutandika charity mu myaka nga maze okkoona emyaka 45. Kati ewange teri charity. Tewali wadde 10 naki. Tell you any office? Tewali. Ezange z'abandi waggulu. Era bempa bonna tebalina bwetaavu bwa ssente nenze mbawa. Tebabulina. Extra Digest Mugoba Nsonga abanyabo ne bassebo tubaaniriza mwebala okuyita mu sabbiiti enzikiriza ezimu zimalako sabbiiti ate endala zitandika sabbiiti tutegeeza week Sunday abamu baba bafundikira week ebeera eyise ate nga abalala batandika week era bakkiriza nti olunaku olw'e Sunday lwe lutandika week. The business mind wetuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga nze sesanga bate the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya olunaku olw'e Sunday tubeera ne Chris Lule Kabogere ne tusobola okubanga tuwayawayamu ebigambo ku bulamu obwa bulijjo naye nga tubyesigamya ku nkola ey'emirimu. Nga sinabuuza Chris Lule bw'ali anyumidde mu black tugenda kwogera ekigambo kye bayita ekibulooka. Ab'e Kampala n'ebitundu ebirala mu kuyita okuyiriba. Omuntu atalina ky'oyagala naye ng'amanya akirina. Gwe n'omuguzi obwetaavu bw'ekyo ky'oyagala n'agenda n'akijjayo gy'akimanyi nakkubako oba n'akufunako. Eky'emitwalo 5 n'omuwaayo 5 kitundu n'agenda n'akifuna ku 5 n'atwalako 5. Tugenda kutunuulira omulimu ogwo entambula yaagwo biki ebigusoomooza kubanga ne gwendi naye baamukuba ku kibulooka. Oba oli awo naye yali akikubye kajja tubuulira. Sebo oli bulungi? Obuuza bulungi nkulabye. Bitambula bitya? Birina asindika. Birina asindika. Wali okubye ku kibulooka? Nnyo n'amaanyi. Nakati oli bulooka? Nakati ndi bulooka. Siri bulooka naye ndi broker. Oli broker? Ndi broker. Toli bulooka? Eno? Siri bulooka. Toli eno? Naye nga ndi broker. Brokerage mukola mu ngeri bbiri. Mukola professionally ate nenzija ne mukola ni professionally. Agitegeeza omuntu gwe tuli naye muntu mutuufu. Ala tubuulira abamukola in a professional way n'abamukola in an unprofessional way. Abamukola in an unprofessional way mu ngeri etali ya bukugu tujja batunuulira n'engeri gye bamufunamu. So Mr. Broker. Omsi broker ate. Mr. Broker. Yep. Bitambula bitya? Soko okwate ku resources singa obunene. Tunabira ku mazzi paka kufa.
anze sinakyalako wa musawo nanga nyongere ku mazzi nedda olinda musawo musawo yali gakedde oyagala kweyigirako akati ate gwe kakati ogenda kunsasula twagambye musheri gye twasemba okukola twagamba nti abantu balina kuyigira ku balala kale zala kweyigirako nga gaggwamu sogefuna oluseke ndusimbe wano nyongereko nga omukulu tafanga tulaba akantu sebo neyazizo kantereddemu njakanywa musawa yake entuufu akantu kano ndowooza buli muntu yali badde olunaku akozesezaayo liyita bw'oba osobola okugisanga kuba amazzi siga bbeeyi ate kati abasiba obuveera abasiba mu buveera bagatuguza 10 oba 2 naye nga ate ekidomola nakyo ekiramba osobola okigula ku ssente ezo n'ogera n'obugumyako notta obuwuka webale nnyo abalungi abatulaba njagala okubabuuzaako mbakuliseeyo nnyo baganda baffe abayisiraamu mu kisiibo ne baganda baffe ab'enzikiriza ya Kristo nabo mbeebaze okusiiba n'okujaganya amazuukira abalina bye mutuuseeko alhamdulillah abatannaba kufuna bye mutuukako saawa yokka obudde mukwano gwa buli muntu obudde butuyambako okumanya abantu abatuufu abalina oba mu bulamu bwaffe n'abantu abatuufu abalina okubuvaamu betulina okwesamba so awo wembakomeza mu kubabuuzaako sijja bongerayo Mr. Broker tukuba kibulooka olwaleero okuyiriba nayine wali ekigambo kyekigatta ku ekyo oba tumuyita omunoonyi oba muyita omunoonyi gundi munoonyi waliwo nga okuyiriba tekunnajja twasooka n'ekigambo ekya nekolera gyange ye muntu eyabeeranga nga talina woofiisi naye ng'ate buli lunaku asobola okudda ewaka n'akaveera nze naye manyi nekolera gyange ye muntu nga ye boosi w'obulamu bwe nti nkola byange ate okola naka bizinesi kange sirina akanfuga okola bibyo gw'obigula oseba omulimu guba gwange guba gw'abalala obeera oweereddwa obuvunaanyizibwa okukola ekyo naye omulimu teguba gugwo omulimu okuba ogugwo kibeera kitegeeza byokola bibyo kale otaba nekolera gyange so nekolera gyange ye muntu gwe tuwa obuvunaanyizibwa ennaku zino gwe tuyita omuntu omuyiribi toyina woofiisi emanyiddwa naye ng'ate buli lunaku osobola okukeera n'ogenda n'odda ne ssente kibeera kitegeeza ki ekyo ye woofiisi esinga okusasula mu nsi yonna era nyina we teetaaga kapito w'omuyiribi tugenda kubabuulira okuyiriba bintu ki bye weetaaga kubanga ekigambo kuyiriba abantu batera okukikozesa naye tebamanyi okuyiriba bakukuuma batya n'obeera omuyiribi eyeesigika waliwo abayiribi abeesigika ne wabeerawo n'abayiribi abayitayo ng'okuyiriba akuyiriba omulimu omuyiribi naye ate nga nagwo agweyizaamu nyina mukwano gwange awo ku Chamtowers atera okunguza Uganda flag eno gye tuteeka ku gundi peesa eryo lye tuteeka wano mu kooti naye bw'omugamba nti nkeetaaga ngagamba weekali kubanga nali nga ntera kugulira ku ssimu kakati olunaku lumu ne ntuukayo mu dduuka ne mugamba taata mbadde kali akantu kaffe kamenyeka ne mbadde njagala yakalala nanga tuulaawo nkaleeta ne mugaa ate lwaki ntuula wano bwe kabaako ne gye kalindagirira ngende enkeere nanga ate gwe otusomesa bino ndeka ngende nkakime yali wa mazima nanga eri nkajyayo ku 2 ogenda kukagula egi naye tekyamutwalira ddakiika okugenda okukayiriba okkandeetera era ng'enkola yange bweri nze mpagira nnyo omuntu atanoonya ssente za kwonoonera mu mabaala n'ebifo ebirala naye mpagira nnyo omuntu anoonyeza awaka ekyokulya akantu akeera nenkasasula naye nga yakayiriba buyiribi so okuyiriba kwe kubanga oyina omuntu ayina obwetaavu ng'omanyi ayina bye yeetaaga naye nga wakati awo osobola okusanyusa bombiriri eyeetaaga n'alina bye beetaaga alina ekikuuma obuyiribi ne gufuuka omulimu
n'oguwangalira mu ddala kwe kuba nti jojja ebintu basanyufu ne gy'obitwala basanyufu esebo kyekiriffe ewaffe kye tugamba nti okuaninga ssente kwe kuba nti omuntu gw'oguze ebintu omulese in a better state than you found them. Okuwininga ssente kwe kubanga omuntu omutwalidde ekintu naye ng'omulese in a worse state okusinga bwe wamusanze. Ssente obeera ozimuwininzeeko naye obeera tozi-aninze from those people. So ekigambo kuyiriba era omulimu kuyiriba mu Uganda munene, mu Africa munene, n'okutwaliza awamu mu nsi yonna omulimu kuyiriba tegugenda kuvaawo oba mu luzungu kye tuyita brokerage. Brokerage tubadde abasinga bamumanyidde mu ttaka mwokka nga tubayita bammotoka babroka b'emmotoka babroka b'ettaka naye brokerage buli kintu kyonna mu bulamu kiyina broka waakyo. Okimanyi nti bate waliwo eyakubrokeringa okusoma bye wasoma naye oyinza okuba tewamusaako birowoozo. Oyina eyakuzannya ekibroka okujja mu mawulire, oyina eyakuzannya ekibroka okwegatta ku Extra Digest. Nabadde naawe weeks nga nnyo emabega oli nankuyana nga nze byonna biwedde nga yantegeeredde mu buli kimu naŋŋamba batte tonnyonnyola biwedde genda bugenzi wano ebisigadde tobuuza yakozeeko ekibulooka ekibulooka abeera yakizannye naye lwakuba abantu baffe ennaku zino abakizannya batandisa okyonoona. Kati okwonoona ekibulooka kwatandika nga brokers baagala okufuna okusinga bannannyini bintu. Ekibulooka ojja kyonoona. Toyina kusinza ssanyu nannyini kusuubula lyetteeka erisooka erifuga okuyiriba. Toyina kusanyuka kusinga gw'oleetedde kintu lyetteeka eryokubiri erifuga okuyiriba. Olina okumakinga sure nti essanyu lyo liri wansi wa gw'obrokerinze abadde alina obwetaavu n'abadde alina by'atunda. Essanyu lyo lirina kubeera lya kigero. Kankuwa ekyokulabirako. Singa bwana bato oboonoonye emmotoka kawundo n'onkubira nga nze ngivuga nonga ne Chris emmotoka zo zigulawa naye nkugamba nnyina musajja wange azitunda. Kakati bwe nkugamba nti nnyina musajja wange azitunda kibeera kitegeeza nti ngenda kukunoonyeza omuntu akuweera ku bbeeyi either eri wansiko ku gye yampeerako kubanga namugulako dda gwe nkugambe nti nze nno yanguza na mu 5 niyangambye agenda kugira mu 2 omuwana mu 3 kibeera kitegeeza nti gwe nkulese in a better state ate n'oli gwe nguzeeko kwana mu 3 mu kifo kya namu 5 mulese in a better state. Lwaki muleetedde essere ey'okubiri bwe tujja ku kya turnover abeera atunze nnyo okusinga lwe yali tunzeemu n'abeerawo nga tatunze. Oli mulese in a better state naawe osigadde in a better state. Okuyiriba kwange mba nkukoze eki oba okutuukiriza obukoze bulungi. Kati gwe nnyinza okuga nti akuguza kwana mu 3 naye omusajja ngambye nti ekyo okukituukako tuyinza okwetaagayo oko batabani be okubawaayo ekya3 oba ekya5. Ekibulooka awo nga kikoze eki nga kiwedde. Naye ensobi etera okukolebwa mu kuyiriba ye muntu okubeera awo n'alowooza nti ogenda kufuna okusinga nannyini bintu. Principally kiba kikyamu because mu brokerage tutera kucharginga 10%, meaning nannyini ttaka singa gwe tubaddeko nannyini ttaka atwala 90 azanye ekibroka n'atwala ki 10. Kati bw'otuuka mu mbeera ng'oyagala otwale 90 nannyini ttaka atwale 10 okuyiriba kwe tekusobola kuwangaala. Ate ajirana mu mbeera nti muna akasaati kawadde alina okasigadde yaaka era bw'otayanguwa wanza okujja omuntu kati kyowandikoze wali badde oyanguwa mangu nnyo n'osasula kumba amanyi nti nno mu kifo gy'emitwalo 5 oli yamugende nti oba 3 oba 2 abamu bakola 50-50 n'amanda akasaati ke 2.5 naye kasigadde yaaka. Nze nayise wali wala yonna nayise simaya ku kunamaganda nga temukyaliyo n'akamu kati omusajja akalina kamu. Omanya ddi nti omuntu ali mu kuyiriba omanya bubonero ki red flags kikuolabira nti ono ali mu kunjiriba. Buli lwotuuka mu mbeera egula ekintu kyonna ne bakupakusa manya waliwo omuyiribi awo. Oli ka narrowing down options emu oba 2 manya bali mu kuyiriba because engeri ennyangu ey'okutundamu ekintu ng'okiguza omulala kwe kumulaga nti
abakyetaaga okusooka ennamba nnene ku resources eziriwo. Kyova olaba baganda bange bano abali e Bulaaya, nze nazuula ensonga lwaki babaguza nnyo entobazi. Batera baguza ettaka evvundu, entobazi bazitegeera nno batuuse wano waka. Babaguza nnyo n'ebitaka eriko ebyapa ebibiri, oba eririko ebyapa ebibiri. Ate abamu bagula nnyo bye babadde beetaaga si be bagula, kuba ennamba esinga etali waka tegula nti etuuse, naye egula kye tuyita point of trust. Buli muntu mu bulamu bw'abeera ne point of trust ziri nnya. Obadde tozirowoozangako kanzikuwe. Your first point of trust be bazadde bo. Your second point of trust ye mukyala wo oba mwami wo. Your third point of trust be baana bo. Your fourth point of trust gye mikwano gyo gy'oyita abanywanyi. Be bantu aba bana. Kati abantu bano abana batuyiriba naye tubeera tetumanyi. Okimanyi nti mukadde wasobola okuyiriba bulungi nnyo. Kaakati muzeeyi mutyaba ku kyalo Buwembo bw'amanya nti oli yukke sente ozirina naye togenda kukola decision egula mangu, ayita mu maama oba taata. Kati ebbeeyi gye balamulira maama tebasobola gikulamulira, tojja kukkiriza. Ng'agamba maama wo mbadde nsaba awantu wano ogulewo, naye agamba maama akimanyi talina ssente. Kati maama olw'okubanga she's your first point of trust agenda kukubira essimu agambe waliwo mukwano gwange ayina ekizibu, atunza kizibu, ayina eka z'emmwanyi 10 naye azitunda obukadde 4. Aŋŋambye wiiki eno bwe sifuna agula waliwo omuntu omulala agenda omuwa ssente naye ate teyali agadde aguzeewo omuntu muki mulala sali agadde tufire wasava bakuyiribye. Maama akuyiriba ne mwami mutyaba abatunda emmwanyi bali mu kuyiriba, naye maama tamanyi. Omuyiribi yakozesezza the weakest point, your weakest point, because toyina bwogana mu maaso g'abakadde. Kati nze awo nawangula owange tasobola kunkubira kunzigira ttaka. Bwe mba ndyagala nga amaze okuŋŋaanya ebirigula abalitunda manyi. Kati nze lwaki mukadde wange muzza mu nkaayana z'ettaka? Kubanga bwe banferera yasookayo nga sinnajja ng'omunyiigira. Kakati awo ocreatinzeewo embeera etuukira okunyiigira maama wo, naye ate nga tewaali munyiigidde singa wakola the right thing. Onfuna nagamba abantu baffe bano abakadde babajje mu bintu byabwe ne batampuliriza. Mukwano gwange ennaku ezo yankubira nanga nti maama waali ku kitanda alina pressure, we yali yamufunira ettaka Kirabulindo. Ettaka eryo lyali 2 bwe baamala okulisasula baaligulira mu mannya ga maama because ono yali taliiwo. Bwe baamala olisasula maama n'azuula luvannyuma nti baali batundawo for the very third time. Kati maama obutaswala mu maaso ga mwana ebirwadde byalina mulumba bulumbi. Pressure ne zittuka n'agenda eri. So mukuyiriba mbawadde amateeka agakuvuga. Gwe buli lwolaba omuntu nga narrowing down the options abeera ali mukuyiriba. Okuyiriba kulungi gwe mulimo gwenkuliddemu ate gwe nkyakola na buli kati. Ndi muyiribi professionally ate ndi muyiribi unprofessionally. Nga luli bwe nakugamba nti noonyeza abantu funds eza business, eza properties, ezaki wendi awo professional I do that at a very very good charge. Ne sente nene sentono. Then mu bino ebirala ebya bulijjo bwana bato oyinza okuba ng'oli awo ng'olina omuntu eyakulemerera okutuukako ng'omunoonyereza emyezi 6 ewange kitwala eddakiika 2 ku 3 ng'omuntu oyo tukoze ki ng'afuniddwa ng'omuntu oyo afuniddwa. So twogedde ku buntu bubiri. Akasooka kabadde ka narrowing down the options w'omanyira nti bali mu kukola ki mukunjiriba. Bintu bingi nnyo bye tugulira ku bbeeyi etali ntuufu ng'abantu bonna bagamba nti there has never been a price to anything. Toyina muwendo gw'oteeka ku kintu kyonna. Awantu w'ogule $2,000,000 waliwo kye tuyita market price. Market price etera kukola mu fast moving products. Mu bintu ebinene ebizito tetulina market price. Teriyo.
Esebo. Gobadde okimanyi nti waliwo ensinga number plate. Number plate y'emmotoka esinga emmotoka ebbeeyi. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Nalabako ko omusajja yagula number plate 1 UAE n'agigula $1 million 7. 001. Just one, not even 001, but one. N'agigula $7 million. Naye twaligambye nti number plate mu UAE egula ddira mu bimeka? Bina. Naye lwaki bagigula 7? Ayagala ekyo si mwerago oyo. Si mwerago. Strategy. Bo basalawo nti okuddiza okukola charity kwa government ya UAE. Government yekikola. So si bantu. Sikinomu nga wano. Kati sente zo baziraising batya kutunda ndama plates ezo okuva ku 1 ndoza paka ku 10. Abantu aba abazirina bebe tuyita ababede bayo. Beba nene. Beba Mwami Godfrey Kirumire UAE. Beba Sudiru bawali. Beba Mwami Ntaganda abawali. Beba Bantake beri. Kakati mbutubeera mu kuyiriba. Twetaaga tumanye gwe bayiriba. Wetaaga ogulire ekintu ekituufu ku bbeeyi entuufu. Naye ng'ayiriba afunyeemu ne gwagenda okijjako akoze eki? Afunye. Business yereme kusaanawo. Abayiribi number 1 mu Uganda abasooka be bakyala. Ebiseera ebisinga be balekawo abami baabwe nga tebakyafaayo gye bali. Abakyala abo abatunda ebintu ku kkubo. Abo be bayiribi bafa abasooka, abo si basuubuza, abo bayiribi. Kati obuyiribi bwabwe bo babusaako bambika kyaji katono. Gwe ayagala oleme kugenda mu katale kunoonya bintu ebyo. Ate ayagala ne nannyini mudaala. Nakizuula luvannyuma nti abakyala abyo ebintu tebabigulayo ku kapi, tebabijjayo na ssente. Agenda ku mudaala Nakasero n'agamba nannyini mudaala mpa ebiwago bya bbogoya bimeka? 5. Mu kifo ky'omukyala oyo ekiwago kimuwera ku 13 n'kimuwera ku 2 ebi. 5. Omukyala najja n'atunda 3 nazaayo ssente ne bamwongera ebiwago ebirala. N'afuna eky'ebitaano nga talinawo kapito. Kakati njagala kuyamba ku bavubuka ennaku zino. Buli muntu yenna atalina mulimu ng'oli mu Uganda. Nsaba okozesa strategy eno we employing. Noonya abantu abalina ebintu naye nga bastruggling obitunda. Abana products. Bw'obeera mukyala omanyi kati nze ennaku zino njagala nnyo okugamba abantu ebiri realistic. Bwana batte ffenna tukimanyi nga ndi ku kamera kuno. Baami bangi nnyo abagula ebintu bye bataagala nga babiguza olw'abakyala abalabika obulungi. Okkiriziganya nakyo oba kyabulimba. Kituufu. Era nabagamba abantu baffe bano nti okuyiriba mulina okussaamu ku magezi. Gwalina edduuka ly'engoye ery'abasajja tolina kikwemployingisa abavubuka abaana ab'obulenzi. Sookera ku baana ab'obuwala. Ontegedde? Eyo strategy. Ate tulina ebintu bino wammanga bina. Ze tuyita underwears, socks, pajamas, vests, socks, n'ebirala. Ebyo ebintu abaami tebatera ku planninga genda bigula. Babigula balina kye balabye. Balina nga bonagamba nti omuntu ta planninga genda gula chewing gum nga okujjako abamirabo kabe bamugula strategically intentionally n'agenda nga agenze gula chewing gum nga kyekimumuguza nti ayagala kumugatta kakola akagayi. Enamba esinga obunene egula chewing gum emugula lwakubanga asigaziza ssente n'olutayagala genda wakana balance. Bamuwadde obunusu n'amugamba mpaamu chewing gum. Mpaamu akokugaya. Abalala abamugula maybe nga alina olugendo. Ayagala kutambulako. Abalala maybe nga alina date. Something like that. But njagala abantu okuyiriba bakuteekemuuko ku science. Nti gwe omuvubuka ayagala atalina mulimu naye nga tolina wookola. Kyamutawaza alina amaduuka nga abantu abo bonna tebalina engeri gye reaching out to their customers. Genda oyiribemu awo. Yiriba wetaaga just smartphone okutandika okuyiriba. Genda ofune smartphone, fune edduuka
eritunda ebintu ng'obiraba birungi bitambula naye nga tebalina social media presence kikole because nze agula bwe nzija ku page yo sifaayo bintu gy'obijja nze nnoonya bbeeyi nki ntuufu bwe ndaba t-shirt ng'ozitunda nga nnungi nze ngenda kubuuza ya mmeko ŋŋambe 8 kitundu kugambe mukaaga oyita oŋŋambe mpita muzeeyi ekusangewa ogireete nga sikubuuziza nti t-shirt wajjeewa maybe kyembuuza yensi musuubulawa but nazuula nti abasuubuzi b'e Uganda teri akugamba mazima jajja bintu bonna kubanga bwe baategeera nti China ebintu ebivaayo byonna ebisinga biri substandard batukyanolinga batutwala India UK Turkey US kati nze sikyabuuza kuba namanya nti n'ebiva side eyo olumu bibeera ng'omutindo si mulungi now nga tugamba omuvubuka ono atalina mulimu ayingire mu kuyiriba era mubuulire ebifuga okuyiriba okwo nga si biri kubanga genda kuyiriba nga ate oyagala kuyiriba dduuka lyennyini nti olina okusooka okubuildinga trust kyekisooka nga twagambye nti omukyalo ono agenda e Nakasero najjayo ebiwagu bya menvu 10 ne bamwesiga kati obwesiga obwo omwana w'ennaku zino muvubuka omuwala n'omulenzi tebakyali ku rate ya bwangu ey'emyaka 5 emabega oba emyaka 8 ekizibu ekiri mu bavubuka ennaku zino kiri kimu kyokka bode balina za VTs naye nga yingini mulimu za spotero motoka ki Idris esinga okudduka za jipu Platiz limalamu amaanyi ali ku motoka ya Papa Dani no yesinga okudduka ne Papa Dani lumu agenda kufuna omuntu omanyi kankubuulire Dani oyo lumu agenda kufuna omuntu ng'ali mu Uganda wano oba ng'ali Bulaaya amugulire emmotoka empya ttuku kawundo kubanga religiously omusajja oyo ateereddeyo ddala omwoyo n'okufaayo ko ebyokutunuulira ssente naddala ku sheno omanyi motoka ya field wamwe yakuba agenda ku Sunday olanga ku church nedda ssebo tolemesa abantu baagala giftingira abantu byabo nze twalya ne bali ku St. Andrew kagwa leka tolemesa muntu kati nze kansooke nkubire Dani akalango asimukubira akalango ne kansooke nze nkubulire ekiriwo leero mbadde nyina akantu kensoma ne kankwatako nnyo omusajja agambye nti making sure mu bantu boowa in your present moment bajja kubeeringa out ng'otuuse mu kusoberwa ekibi ekisinga okubeera ekinene mu bulamu bw'ensi kwe kubeererawo abantu b'obanyi nti tebalibeerawo ngeri yonna gye bakubeererawo mu bulamu kati okuyamba kuno owunzika nga mu kumaliriza okufundikidde okolima nga wafiira bwereere n'ogamba nababeererawo ne naawe ng'okimanyi abantu be wabeererawo tebalina we balituukira ne babeera na busobozi bukubeererawo oba ng'okimanyi nti okubabeererawo okwoli mu kukola kuli mu kunafuya bunafuya tekulina ngeri gye kubatereezaamu anti okuyamba tokuyamba for the reward nabagamba nze abantu bano nabajjukiza ne mbagamba okuyamba kulina emyaka mwe kukolera ne kubaako n'emyaka we kutakolera abantu bonna abayamba nga tebannatuuka bamaliriza bejjusiza lwaki bayamba bamaliza bakolima omuntu ayamba nga atuuse gwayambye ne bwaba talina kyamuddiza tafaayo era wo akabonero red flag esooka nti wayamba tonnatuuka bw'obanga be wayamba olina ekiseera watuuka n'obakolimira oba tewali oba nomera akasajja si kumera akasajja naye n'otuuka ekiseera n'otandika okukuba emimiro bonna babeererawo nabayamba naye ate bo tebasobodde kujjukira wali tonnatuusa kiseera kikola ki kiyamba okuyamba Katonda buli kintu yakikola nga kirina obudde bwakyo omwana omuto tameketa mberenge n'ekikajja otalya n'omwana ekikajja akirya nga bakikamudde naye takigenda kigaaya tagenda kiyiriba omwana omuto tayiriba kikajjo kakati mbadde ndi mu kugamba abantu nti beemanyiize okugabira abantu abali waggulu waabwe kibasobozesa okuyambibwako nyina omwami gwe nalabye asaba obuyambi naye nga we yabeereranga nazo yaziryanga n'abantu balala kati kano eno ye red flag y'omuntu akola ebintu nga talowoozezza gwe lwaki ssente ozirya n'abalala bw'otuuka okwetaaga obuyambi n'ogenda mu baddako n'onoonya mbalala
oyagala kugamba nti bogenza okusabamu obuyambi tebategeera nti baalabanga be wadigidanga nabo kati ate gwe bw'ofunye okusoomoozebwa n'ogenda mu bakuli waggulu. Abantu abafuna ebizibu ne bivaawo mangu be bantu strategically abagaba nga gwawadde akimanyi nti bwali baafunye obwetaavu. Nze ennaku zino kati nga byamagezi si bya jjenjeero. Nze ennamba yokka endi waggulu kati yenfunamu obutereevu. Ennamba yokka endi waggulu. Nteekateeka okutandika charity mu myaka nga maze okkoona emyaka 45. Kati ewange teri charity. Tewali wadde 10 naki. Tell you any office? Tewali. Ezange z'abandi waggulu. Era bempa bonna tebalina bwetaavu bwa ssente nenze mbawa. Tebabulina. Ng'oli andagira ddala nti osiga. Oli andagira ddala talina bwetaavu nenze gwe ndowooza. Nowaayo 10 nowaayo 5. Kubanga abo abantu abatuli waggulu be basinga challenges ennene. Balina ebizibu bya containers. Yesu okimanyi nti azitowa obuwumbi 10 naye container ye ekyalaalidde bamwetaaza emitwalo gya $. Kati ali mu kunoonya emitwalo gya $, enaagiweereze. Ate nze nkimanyi birthday y'omwana we eri mu kkoona. Nze nga miliyoni nteekako. Ng'omwana agenda mu birthday celebration. Bwe ndiba mu fix nkube essimu ezi 2. Ekyo nga nkiwangu. Najuga ndikozi lule yagira ka birthday. Abantu ekibatawanya ne phone book nga zijjudde namba z'essimu ne baweza kimumbu simanya abantu bonna mbakubidde ne sifunye buyambi. Bateekamu ssente bamuli wansi. Ate mu kifo kya yo basuubiramu ate bo be bamusuubiramu. Tuddeyo mu kuyiri baggwe. Twabadde tumaliriza ddani. Abantu abasiga emmotoka mutandika okusiga mu bantu abayina obwetaavu abayina obuyambi obuli direct eri abantu. Nze tebakulima nti nsobola okugulira omuntu emmotoka atalina busobozi bugirabirira. Nze ekyo kikafuuwe sisobola gikuwa. Sisobola. Era okusiga kuno lwakuba abantu bakumanyi bulala naye okusiga okutuufu kwe kuno. Singa bwana battemba njagala okusigamu singa mba njagala okusiga nsobola okunoonya batte nga alina ebirungi byakoledde abantu abalala. Nenjagala musiime. Mbeera nnyongedde okusaasaanya omukono gwa Katonda mu bantu bangi. Kati okusiga singa osiga waliwo omwami eyagaba nali naye mu mirimu gyange gye nali nkola eyo n'agaba emmotoka naye omuntu gwe yagiwa yali avuga boda ya kagaali. N'amugamba genda oyige okuvuga emmotoka omala ogenda okole Uber. Ne mugamba ekikolwa ky'okoze kirungi era nkisanyukidde. Naye kirungi naye ekituufu kyali badde nti wali badde onoonyezza omuntu ali waggulu wa boda ya kagaali. Yali badde omuntu yagwana okuba emmotoka eyo. Abantu bano ebintu bino tebajja bitegeererawo kati naye mudde eyo bwe bali ba videos zino batutte ekiseera ne bazirabira ddala ne zibakkamu bajja kutuuka balowooze ku kye mbagamba. Okusiga olina kusiga ku muntu akuliwa waggulu oba olina kusiga ng'osiima. Olina kukola bibiri ebyo. Weebale nnyo. Olina okusiga ng'osiima. Naye ffe ebiseera ebisinga tusiga tuimpressinga. Impression mu charity embi. Kubanga impression teddiza bagiwadde. Olina omwami gwe walabako oko wano eyagabanga omutwalo ng'asimbiza abantu layini. Kati alina obwetaavu bwa ssente naye abantu beyasimbyanga layini n'abawo omutwalo. Waliwo ayinza omuwayadde olw'ekikulu. Ate bazirina. Naye singa omuntu oyo yali asize mu bantu ab'obuvunaanyizibwa n'agenda n'ajja n'agamba nti kati okugeza Shane ogiraba. Yeetaaga sponsorship. Kubanga ekwata butereevu ku bwetaavu bw'abantu. But omuntu akwata sponsorship n'agenda n'agiteeka ku mwana wa TikTok ng'akola ebintu ebyo kuwemula na kuvuma balala. Kubanga eggwanga awo eryakola ki? Eryatuuka awo. Awo we tuli. Era nina lebadde ndaba akavidiyo kaliri puzzle. Musajja oyo bamuzaala mu kitundu kyaffe Werakayi. Naye ayina ekintu kye yayogedde kye njagala okugabanyizaako ku bantu baffe bano bakitegeere bulungi nnyo. Liri puzzle omusajja mugezi. Era abantu bali babiri bempuliriza ennyo basatu. Asooka liri puzzle. Lunnabe. Owookubiri
omuvubuka gwe bayita Dax Cartel. Owokusatu Kazibwe Kapo. Dax Cartel is a very brilliant man. Nawuliriza omulala gwotegendereza nga bwoli bofunye akaseera Yeziza Bafana. Ngenda kumuwa ku budde. Aba basatu benkumenyedde obalaba. Nalaba video ya Dax Cartel nga bamubuuza ku bintu ebyobulamu bwa bulijjo obwensi natya. Nentunuulira omwami enviri zaasaze n'ebigambo ebimuvaamu ng'olaba abantu babiri musajja ali brilliant. Nengamba what? Kakati ejo nadde mpuliriza liri puzzle. Naga nti eggwanga lyatuuka ku level ng'abantu abalina bookings ennene be bantu abayimba ebintu ebitakyakola makulu. Bw'oba oyagala okufa obwavu gwetandika oyimba ebintu ebikola amakulu ebitegerekeka ojja bawulira. Kakati yabadde mutuufu ku ludda olumu naye njagala muwabulamuko ne ku ludda olulala olw'okubanga abantu bawagira nnyo biri ebiri mu buuyi buli obutakola nnyo makulu tekikugaana kukola kituufu. Sigala ng'okola ekituufu obuwagizi obutuufu bujja kukusanga mu budde bwabwo. Ffe social media twalibadde nze ku social media sirinaako mulabe n'omu kubanga nze namanya amaanyi gange we gali bye mmanyi bye nsobola okugabanyizaako abalala. Nange mwennyini ng'omuntu nnyina bwana batte ebintu ebitateeredde mu bulamu. Kati nze sirina nsonga yonna sikakasa nti ndituulako okwo wansi ne ntandika okwanalizinga obulamu bw'omuntu omulala ne mu faultinga ng'ate nange ndi faulti. Nange nnyina ebitatambula buki bulungi. Wabula ebyo ebitono bye tumanyi nze naawe bye tugabanyizaako abalala era nze mmanyi nti eno show mudde erituuka n'esiimibwa. Sifuddeeyo ddi. Tugenda gikola nze paka lwe nagende ne ku myaka 8 nze ngenda kuba nkyasumba abantu mu bya business byemanyi nja experience ojja kuba oyita mu kintu kyoyiseemu mu day life. So nkubiriza abantu musige naye nga musiga nga muyitira mu balala era kyekiri kye nali nkugamba nti charity tejja kukyusa nsi ne bwe muliba mwagala mutya ensi ezikuze zagoba charity ewaabwe bagikola katono. Ensi ezikyakula twetaaga charity naye era teyina kyejja kuyamba lwa nsonga ensi ekyuka business tekyuka charity. Ekyo tebakulya binusu. Enkola y'emirimu yekyusa abantu buli lwe bafuna ebyokukola obulamu bukyuka. Abantu tebakyuka mbu babawadde. Abantu bakyuka era kyovula nze namanya nti olwokuba abantu bakyuka business lyettole lye nabakawo tutereeze. So njagala kusabira Papa Dani motoka omuntu yenna ali eyo nga ayagala kusiima nze tampa nze sagala nze temumpa naye omuntu ali eyo ng'alaba sheno kale yalibadde eyo bagiwe kale yalibadde yange omuntu omuzira kisa agulire Papa Dani amugulire enzilusi amugulire yeetaaga emmotoka etwala ebifo ebingi esitula cameras ze naye ng'enywa bulungi kubanga bw'eba enywera waggulu ebeera ejja mutawaanya. Naye omusajja oyo avuze akantu ako kapulatiizi akavuze okuva lwe natandika okumulaba paka kati ate nga akavuga religiously oba ez'amafuta weziri oba teziriiwo. Ye yakimanya nti akamotoka akanywa obutonotono ke kajja okunsobozesa okugenda okukolera abantu abaki abantu abali eyo abalaba shows zange nga baziganyiddwamu balowooza ndinze kooba naawe oba ne lwe nakoleranga ne Ibra. Naye mabega eno tulinayo ba Idris, tulinayo ko Batone Senabulya, tulinayo ko ba Keith Kanabi, ne tubeerayo ko ne ba Daniel Mugoya. Abo be bantu abatera kusiimibwa because tebali mu kamera. Naye ate ng'oluusi obwetaavu baba nabo naye ne batavaayo kugaa nti twetaaga okuyambibwako. Naye ng'ate nze mba nkiraba ti omulimu guno kusigala nga gutambula. Eteeka okuba yeeyo omuntu agamba omusajja ono so nkayisizaawo but in camera njagala okubasiima abasajja abo bakola n'omulimu gwa ttendo be batuula mu nsana nga ffe tuli mu kisiikirize ontegeera tunywa amazzi naye talina shemala kuggwa nebakabasolobya emikono naye kaŋŋambe Justus abaleetera ekidomola ky'amazzi nze omanyi nga bakyennina Dani bakumpere lita 10 Idrisi lita 10 nabadde ku mukolo gw'okwanjula neŋŋamba omugole ne muga nti ngenda kuwa amazzi lita 15,000 anti nze ngaba lisoose singo oye ne bakuba engalo n'amaino nabba watanka bakakuŋŋanyiza bo balina kusaba fomati y'amazzi bagaagala mu packaging ki bucupa bidomola tanka nga nze ng'oteeka waawo because gogalabika gugalabika tuddemu okuyiriba twali tutunulira ebikufuga omuvubuka ono agenda okugendamu
nga tayagala ate kuyiriba omuvubuka omuyiribi tegeera ekintu eki kuyiriba nannyini bintu ye customer wasooka nannyini bintu talina kubeera mu mbeera yonna n'atuuka n'akugyamu obwesimbu n'akugyamu obwesige oba n'atandika okulabamu obuyaaye kaba kaweddemu. Abantu baffe bano nabagamba buli kintu kyonna ky'ofuna mu bulamu abantu abakikuwa lwa bintu bisatu. Bakwagala, they like you, they trust you, bakwesiga, they love you. Liking, no, wait a minute. Bakwesiga, they like you, they trust you, and they love you. Liking, I think bakwetaaga. Yes, ndowooza kiri bwe kityo. They like you, they trust you, and they love you. Bakwagala, bakwetaaga, bakwesiga. Webale nnyo. Kati gwayiriba bw'otuuka ekiseera n'olaba nga gwayamba nannyini bintu zikusanze muvubuka muto. Aze kuyambe kodi yo nzena nezikutundira wadde bazinonawo wano. Ani akola paati ennene kati katumanye kasitoma wo lwaki nannyini bintu ye kasitoma wo asooka gw'olina okulabirira kubanga nannyini bintu ne bw'anaaba akwagala nnyo ng'abitunda abikumye tojja bitwala. Kigenda kutwalira obudde bungi nnyo okuyiriba essaati gye wali badde ofunye ku bbeeyi ensaamusaamu olw'okuba gye wajja ebintu biri wayonoonayo. Ate bo bakomyuniketinga. Kakati ate era nyina mukwano gwange ayina hardware. Twali tuli awo n'afuna order nnene. Nangamba ne sementi nga simutunda. Ne mugamba ffenna tuli ba broker mu bulamu. Lwakuba tetumanyi nti ekyo ekifaananyi tukyambala. Ne mugamba ffenna tuli ba broker. Ky'ogenda okukola omuntu ayagala okukugulako sementi tokozesa ekigambo nti simulina. Wabula fuba nnyo olabe ng'osobola okufuna kubanga gwe engeri gy'oli mu hardware osobola bulungi nnyo okufuna sementi ku bbeeyi ensaamusaamu mu banno ate ye takisobola. Genda omufune ku bbeeyi entonotono seera eyo ogitwale kubanga omuntu aguze sementi tagenda mulya agenda muzimbisa. Sementi atambulirako emitayimbwa. Sementi atambulirako stone dust. Sementi atambulirako n'ebintu ebirala zipaya nizaani. Kati bwe tuva mubiri aba agenda kudda mu butereevu mu bintu by'olina. Yiriba ky'otalina omuguze ku bbeeyi ensaamusaamu by'olina omusigaze nga kasitoma wo. Kati akabonero akasooka ng'oyagala okufuga okuyiriba okuwangaaliremu togezaako n'okola ensobi noonyeeza gy'ojja ebintu. Eyo sigala ng'abantu abo okyabakwata bulungi kubanga wetaaga trust yaabwe, weetaaga obwesimbu bwabwe okusobola gwe okutunda by'olina okutunda. Nyina omuwala, si muwala kati mukyala, era njagala mutumirako ko mukyala Viola. Yamala degree ye Makerere n'atandika n'ayiribagana amazzi. Ng'Abachina bamuwa amazzi gano n'agenda mu field n'agatunda. Olwaleero y'omu ku bakyala abasinga okubeera abanene wansi downtown. Naye ng'omanyi kye yali akola. Amazzi Abachina abajjako ku bbeeyi ensaamusaamu n'alumba mityana n'akwata mukono amazzi n'agenda n'agatunda n'ajja ssente ezo n'addiza Abachina paka lwe baamukwasa obwa stockist. N'agenda n'aggulayo branch emityana n'agenda mukono n'aggulayo branch n'ayingira ne mu districts obwo obulala mu Mpigi bwani munda n'ayingira. Ekigambo bwesimbu kintu kinene. Kati akabonero akasooka akagenda okufuga obuyiribi bwo. Making sure omuntu gw'ojjako ebintu talina lunaku lwatuuka n'akubuusabuusa. Nabagamba ekintu ekisinga okubeera ekibi mu bulamu kwe kunnyonnyola. Okunnyonnyola kibi. Kyovala nabakolera sho ne mbagamba ekigambo sore. Kigambo kya bwewufu, kya bwewussa, kya buwuttufu ate tekikola mu kyasa kino mwe tuli. Teweetonda. Ate ne blanda? Nkugambye ekigambo sore. Buli business yonna gy'omanyi eri wansi w'enjuba wano. Ekigambo ekyo mu boardroom bakibeerako okuva ku makya paka njuba kuziba nga baagala kiwala tebakigamba. Nagamba Cafe Javas eya Kampala Road njiri just meters 10 okuva weeri naye bampa eddakiika 45 okukola delivery. Lwaki? Mu budde obutuufu wasigwa abasoose kyegisooka. Nedda si kyekyo. Ekimpeesa eddakiika 45 baagala ku making sure nti bwe babeera baagala okukola delivery
tebalina we bagenda kunneetonderera because we banneetonderera nze wentambulira nenonya option B temuli nsobi temuli bakuwa 45 minutes ebintu ne bituuka mu dakiika ago abiri ne bakulekera allowance wona asimira kubanga twagamba abantu oyina ku over deliveringa toyina ku over promisinga when you over promise and under deliver ba clients bagenda ndeta dakiika 2 nkutuuka kawo ng'akyali katwe agenda najeera olwo omuntu wali mugambye ekyamazima kiri nti nkyali downtown ate ebintu byoyagala biri mu store neetaaga okupangulula neetaaga essaawa emu teziri 7 ku ssaawa 8 n'eddakiika 15 nja kuba nkutuuseeko naye nga gwekimanyi ku 7 kitundu ojja kuba otuuse mulekereyooko ka allowance waasimba obwesimbu bwe abeeko waabuteeka agambe nti oyo batte bwagamba eddakiika na mwezi omanya ategeeza 3 kati awo abantu oba bawadde oba ocreatinze another point of trust we balina okwesigira so ekifuga okuyiriba yiriba mu byonna byoyiriba but making sure gyojja ebintu basigala nga bakwesiga kyova olaba mu office gye tugenda okunoonya obuyambi bakuwa ssente okusinziira ku muntu akututte gwanoonya obuyambi ng'oyagala genda wa prime minister anoonya obuyambi ng'oyagala genda wa speaker ow'ekitiibwa Among anoonya obuyambi ng'oyagala genda wa right honorable Mathias Mpuuga obe w'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ebe w'omukulu wa General Kayine Rugaba ogenda kuweebwa okusinziira kwakututte kitege ne mumbere ya bulijjo mu mirimu gundi alese era ani akulese webale nnyo kati obwesimbu bwamuyinamu nze nalina office ennene gye nali njagala okugendamu nenoonya omuntu aganje ennyo mu office oyo ye yantwala bye nali njagala kyantwalira eddakiika 2 yabuubuuza nti ate ono namugamba kati ono abadde alina project abadde ayagala kukola kino na kino na kino namubuuza yeetaaga ki nenjogerera eddakiika 1 n'ekitundu nagamba genda ewagundi mukole baba-facilitating mugende mumale mugende mukole nze teyanneesiga neyeesiga eyantutte kati eyantutte yali ali mu kuzannya kibuloka unprofessionally yali ali mu kunjiriba yanjiriba nantwalayo nenfuna bye neetaaga kati ekintu ekirala ekifuga okuyiriba ate nga kikulu nnyo nabagambye weewale nnyo okufuna okusinga bw'okolera ababiri bano balina okufunamu okukusinga lw'osobola okumaintaininga okuyiriba ebbanga eggwanvu eddene olwo lwe bayita oluseke obeera olusimbye wabiri naye nga okufunako kutono kukwabwe oba ontegedde kati abavubuka ensobi gye bakola emibiri gya vitiizi naye omutima ogwagala okufuna gye naliisa yingini beesibyemu ya pochikayeni badduka emisinde miyitirivu baagala nakuyita we baali badde bakomye nze waliwo omwami gwe namala amaanyi yali ali mukungeraageranya n'omusajja omulala ne mmugamba nti yaŋŋamba nti neffe abantu betugoberera ku social media batulaza apartment zaabwe batulaza amaka gaabwe batulaza emmotoka zaabwe byonna tubirabye negwe tetulina kikyo kye tulaba olabika oli motivational speaker okuba bukubi mudomo ne muga ekituufu ndi motivational speaker naye ekyokulala sirina kye ngenda balaga kubanga ate yali musajja mukatoliki ne muga negwogoberera ennyo mukamaawo talina kintu na kimu kye yaleka naye ebigambo bye na buli kati okyabikuotinga Yesu Kristo mukama waffe yagamba sigezaako okwegeraageranya ku mutonzi but obwesimbu bw'ebigambo byaffe tebuli mu bintu bikalu bye tubalaga bane Bible ega nti nera yagamba nti tokolanga bwenkola kolanga bweŋŋambye ate ekirala naga nti bamukisa abakkiriza nga batebalabyeko kati kitegeeza bwenkulaga ebyange mbeera njagala kuleetawo nsonga lwaki wandinzikiririzaamu nze njagala nkugamba ebigambo byange buli muntu byandaba wano oyina ekiseera wogenda otuuka ebigambo byange bisooke bikufuga obulamu bwo bikuvuga esaketi emyaka ng'egi otuuka ogamba omwana yayogera naye nga tewafaayo tewasaayoeko birowoozo n'olwensonga eyo njagala omuyiribi yenna atulaba azannya ekibroka azannya ekibrokerage weemanyiize nti oteekwa okufunamu naye oteekwa kufunamuko kitono ate oyambe nnyo abo
abakwesigisiza ebintu byabwe okubanga bafunamu okukusinga abantu abo balina kulabira mu image gye bakulinako balina kulaba nti obayambako okufuna mu bintu byabwe so siggwe kutereeza bulamu bwo. Waliwo emyaka koina okoma okola ekibuloka tukikola bulamu bwaffe bwonna yiriba paka lwolifa nze ndi muyiribi okuva ku Monday paka Sunday mbeera mu kuyiribi okyusa mabala nze oli bwatandika kati ngenda kuyiriba amasuuti ayiriba amasuuti emyaka 8 akyayiriba amasuuti ng'ali yali wadde ayiriba amasuuti emyaka 4 najjamu kapito n'akola yiriba teweteekako comment kakati okuyiriba nkufunyemu nkumaze nze nkyaliyiriba yiriba paka kuwulira bubi yiriba paka ng'otuuse nomba nga obuweereza bwo bw'abantu si bubwo nga gwe omuntu nyina ekintu kyentera okulaba abayiribi kye bakola ekitali kituufu buli muntu yenna ndaba ng'oyina okozesa akagambo come support me kakomye leero nawo mpagire olwo si lulimi lwaffe olw'abayiribi lwa business olwo lulimi si lwa na business come support me natandise banaye mukiye mumpagire ensonda bukoye anti kati olwo lulimi mulaba ku TikTok come support me bw'oba obadde okiteeka ku bakasitoma mujje mumpagire olwo yakaveebweru muva bulaaya wali olabyeko posita ya Coca-Cola oba eya Pepsi oba eya CJ oba nga bagamba come support us tamale mirundi akola bwati abategeeza ki ngalabye come support me kitegeeza kanki bayambe nkibavuunulire mu Luganda oba ne mu Luzungu nja kibagamba come support me kitegeeza otadde obwetaavu bwo ku mwanjo eri bw'oyagala okuguza kati abantu bano tebakuwagira olw'okubanga bakola ku bwetaavu bwo abantu bakuwagira olw'okubanga by'otunda bitereeza obulamu bwabwe kati come support me kibeera kitegeeza nti nze kuwagira gwe obeere bulungi nze aguze tofuddeeyo oba nteredde oba siteredde tebikukwata abantu temajenjeeke kati tukyuse tugambe tutya statement yali badde bweti bakasitoma bange mujje mufune bye mubadde munoonya either ku bbeeyi ensaamusaamu ekyo kya direct kya customer oba mujje mufune ebintu eby'omutindo ebirungi quality ekyo nakyo butereevu kya customer so kisi kikyo nabagamba abantu tebalina we baagala kumanyira nti obafunamu era olunaku lwolikeera n'obalaga nti ofuna bagenda kukyusa obuwagizi bwabwe abantu baagala kuwagira muntu ng'embeera yo nga levo zezimu abantu tebaagala beewaanirako babe atulina munaku munnaffe kubanga abantu baagala nnyo okubeera n'abantu ababafaanana era ensobi etera okukolebwa abantu mumpagidde nnyo nguzeyo akamotoka nfunyeyo nguzeyo Maserati mu bakasitoma bangi nze olunaku lwe nagenda ew'omuntu gwe nali nsinga okukolera emirimu ne ŋŋendera mu mmotoka ey'ebbeeyi yangoba mu wiiki eddako teyangoba olw'okuba nalina ensobi naye emirimu gye yagikyusa bikozi yatuuka n'alaba nga ssente nnyonoona era ne mukwano gwange bamugoba ku mulimu ng'aguze emmotoka ate tebaba bakyamu owaganyaza abalala oleetera abantu abalala okubawaliriza okulowooza nti byokola obifunamu nnyo so nga oluusi oyinza n'okuba ssente ozijja embirala n'ozissa mu bino kakati lwaki abantu mbagamba nnyo nti toyita abantu kujja kukuwagira abantu baagazise baguze ebirungi ebiri mu kujja ewaabwe nga bibakwatako butereevu kubanga sijje tetuyitangako nti mujje come and support us they only do their best kyovala nabagamba the most important person the most important thing to do in a business ekintu ekisinga okubeera ekyomuwendo okukolako byebintu by'otunda nokola quality so si customer wo abantu bafa nnyo ku customer ne baleka bye bakola fa nnyo ku kyoguza abalala okusinga bwofa kubakugulako abakugulako basobola okuvaawo n'ekyotunda nga kirina abakyetaaga tebagenda kubula kisigalawo n'olw'ensonga eyo okuyiriba njagala mukuseemuuko ku magezi mukuseemuuko ate okuyiriba kuseemu okwagala lyetteeka eryokusatu erifuga okuyiriba n'ebintu by'oyiriba ne bw'oba tobyagala nyina omwami nyinaawo septic tanka naye nyina omwami atera okujja because awaka wange wano tuyina gundi tuyina emanju waffe wonna wa mazzi kati nyina omwami atera okujja n'anuunamu gundi eyo n'atwala naye
omwami oyo talina mmotoka eyiyeyo ey'obwannannyini naye muyiribi agenda ayiribe emmotoka ye mwennyini ekinya yajja n'akyerondoolera nze sikikeberangako ebbanga lye mmaze wano ye mwennyini yajja n'akebera tutuuseewa najja munaga mukama wange twajjeemu naye leero akasente keeyongeddemu ow'emmotoka yansedde ndyokke nakyo lwa nsonga bw'alifuna ezigula eyiye ndimanya nti kati ateredde alina eyiye naye kati azoovu naawo namuleka ayiribe emmotoka omulala omuvubuka gwe nanyumya wano era mu sho omwami mukwano gwange nkimako kasasiro wano emmotoka gyakozesa siyiye apangisa najja n'abayiribamu kasasiro n'amutwala ne tusasula oluvannyuma simukubirangako simu nti kima kasasiro ow'olujja luno yakyankaluubirira yeetaaga okunoonya ate nga akimanyi ng'amanyi emirimu gye ani muli bakasitoma bangi bakasitoma bangi si kyekyo nsasula si kyekyo sente alala kagwirawo mwemunyumiza tegunnaggwako ez'olujja leka naawe ez'olujja nedda kaakati nze nategeera ekizibu kye wekiri yeetaaga lekitya naye ekyomukisa omubi nti sibaawo era nteebereza bwe naakomawo mu ggwanga nja kufuna obudde mutuuze wansi twogeremu kubanga omulimo gwe tamanyi bigufuga buli muntu alina omulimo gwe olina amateeka agagufuga olunaku lwolikeera n'ogategeera ogenda kuvaamu okwepanka ogenda kusuula eri amalala otandika ofokasinge ku mulimo gwo ofokasinge ku byotunda ofokasinge ku services zo abantu bano abagenda okuziganyulwamu bakusange ng'oli mu mbeera nki nungi ayiriba kati nga nze ayiriba ssente gyenzijja ne benzireetera bombi nteeka obbaleka nga abasanyufu tafunidde ku interest eri waggulu ate n'azimpa taweereddeyo ku interest efiirwa kati nange ka percentage kange ne kaba katono kubanga ekiruubirirwa si kiyanze kubeera bulungi ng'ate gwendi mukukolako ng'ali bubi ate nga ne gwenzijjako mulese omanyi kammalirize bwe nti bwana batte simanyi oba tutuuse tuli ku ddakiika emaliriza ddakiika nga meka 2 5 agamba 5 kakati mbadde nyina kyenjagala okugambayo bwana batte bw'obeera oli mu kuyiriba lowooza ku sayidi zombi ekuwa negyowa gyotwala ebintu bw'oprotectinga gyojja ebintu wawangaale negyobitwala wawangaale oliire ebbanga eriwera bw'otafaayo wajjojja bintu nawajja bizinesi zo teziwangaala wansi downtown eyo abantu abasuubula nga bali mu Arua gwokimanyi nekamalirize neyo example abantu bagitegeere bulungi nnyo abantu abali Arua ab'e Masaka basuubula mu kikuubo ab'Embale kikuubo Mityana kikuubo Jinja kikuubo naye obadde okimanyi nti eriyo abantu abali mu Arua ne Masaka ne Mulira n'eggulu nga tebajjangako Kampala naye ng'omuntu abatwalira ebintu ebyo talina dduuka mu kikuubo naye nga ogugwo guli ogu gwa kukuuma bwesimbu eri bannannyini bintu na kukuuma bwesimbu eri gy'abitwala babayita musajja wange nina musajja wange wano kandeetere gwokimanyi nti buli muntu nyina omukyala ali Bungereza ali US yaŋŋamba owa boda wange yakola shopping ewaka kati olowooza owa boda akola ki kibulooka maama ewaka yeetaaga ebintu ate oli alina ssente yali badde aziweereza butereevu ku dduuka onfuna nyina omuvubuka watunda spare w'amasimu ali Kampala Road y'omu ku baana b'ensumba mu bya business ndi musumba mu bya business yaŋŋamba yajja ewange n'aŋŋamba nti naye akatale kakendedde akaspare ne mugamba smartphone zeeyongera bungi mu bantu ate gw'ogamba akatale kakendedde n'aŋŋamba nedda nanti kati abazitunda beeyongedde ne mugamba abazitunda beeyongedde abakuliraanye kakati gwe kyogenda okukola oba strategy y'enjigabire kuno oba njisigaze gye namuwa gigabe waliwo n'abalala abali ng'embeera ebayinza namubuuza bakasitoma abo bamanyi n'aŋŋamba ye ne mubuuza be baani n'aŋŋamba abakanika amasimu be bakasitomazi bange ne mubuuza baliwa n'aŋŋamba abamu bali wansi ku Gazalandi abalala bali ku Mutaasa abalala bali eyo basasanye wansi n'aŋŋamba be bangulako spare ne mugamba obadde okimanyi nti Entebbe Road ejjuddeko abakanika amasimu abawera 20 n'aŋŋamba mbadde sikimanyi ne mugamba kye kimu n'ebuziga kye kimu ne Masaka Road kye kimu ne Mityana Road ne muga kakati
aba abantu balina gye bagula spare watali gwe kati gwe tandika ogende gye bali tobakkiriza kujja wuwo ate tobakkiriza genda wabali kati epiki olunaku enywa amafuta ga mutwalo gumu n'ekitundu esobola okulambula abasajja abakanika amasimu abantu 50 ku mitwalo emeka naye otudde mu dduuka olinza abakanika bajje gy'oli olinze customer atuuke bayiribe tobaganya kujja gy'oli because ennaku zino customer tasitukira atunda gositukirani customer twagwo mwetaaga gukokola olunkulumbu abange bansanga wentudde abange bamanyi mu kayembe wembeera wano era nyina omukyala gwe nagamba awo ne muga nti mu kifo ky'okwongera ku misalaba emingi gy'olina mu dduuka yongera ku social media presence emisalaba tegirina kye gigenda kukuyamba kuba teri agenda kugulako bintu byo mukyala atunda bitengi onsaasira okwogerako naye kye nagamba kyekyo namuga gwe ebitengi byo asibye emisalaba buli kasonda kaliko omusalaba ne mugawo gyaki ne mugateeka mugumu kubanga ekituufu kiri nti omutonzi omwetaaga naye abagula tebasinziira ku misalaba basinziira ku bbeeyi gy'otundirako convenience gy'obawa and how fast you will deliver and how durable ebitengi byo bwe biri and how smart they look byebintu bye basinziirako ebyo ebina bw'oba tobikozeeko omusalaba Yesu ogenda munenya ate nze neewala nnyo okuteeka omutonzi wange mu kkoona wensobola omunenyeza nze owange omutonzi talina nsobi ensobi zange obutuukirivu bwe bubwe Extra Digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo machaga leero lunaku olwaleero bakawungezi ka leero okusinzira gy'oli gy'olabira show era gy'osinzira okutugoberera bagamba nti olwendo oluwomeseza amazzi we lwatikira ne luno lwatise banyabo ne basebo tugenda kulutunga ate okutuusa omundi omulala tunadda nga tuzze n'ebintu ebirala ebisobola okuba nga bitugattako naye nga abatuweereza obubaka tubusiima mwebale nnyo mwebalire ddala abayita mu masimu gaffe n'abayita mu comment section mwebale nnyo mwebalire ddala abayita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala n'abatugoberera yonna gye musinzira okulaba ebintu bino tusiima bongerwa bannyabo ne basebo nze Sesanga bateekulwa Extra Digest mugoba nsonga Edus Lukwago ne Dan Mugoya tubadde ne Chris Lule Kaboogere akuume